Wisdom Kaye. Yenze Kaye Wisdom mutabani w'omulalo omu bw'ati yakulira ku mata omutali mazzi n'esserira akabulijjo mbagamba twava Rengo isinga entingira Buganda tuli bana basajja Kabaka we twatuuka ne wano n'engero ne tuzikyusaamu bino bye mugamba woligwa wendigwa tumala kugwa Ssaabasajja Kabaka yasembayo omuyingira nga tukuyingira ayayaya ogamba otya ndi wano omanyi kakati twatandiseko okutambula ku lugendo lw'e London tutambula tuli Kawempe tutambuza bigere paka okitegera tugenda tusiibula ku bantu tubagamba nti bannange Isima ali atya embaliga ze zigeze oba ebitege bye bikendedde katugenda tubagamba nti nno nga bali bagenda bakolako eri ffe ate tuli ku lugendo lw'e London twagala okukola show ekyasinzo tugenda kukola show ekyasinzo obwakabi mu London nga lumu January ani abatutte promoter Richmond wakabi otegedde promoter Richmond wakabi atutani nani atutte Kaye Wisdom nawerekerwako abantu nga bano Fake Famaika the King otegedde Chosen Beck akarabozo okarabo oli omwana banaize yasobera ali namatovu akubire folk songs zona zigweyo Pia Pound yakabye n'amaziga naganze sisobola na chikiriza badai okutambula kone Kaye Wisdom banange omanyi gwe mbanege yakabi banatambula kone Kaye Wisdom nyinyi abali bamukwana nga bamutwala mu Nairobi Dubai. How can you take Pia Pound Nairobi Dubai? Waliwo kye bayita anointing by association kati Pia Pound ali Bungereza. Gomanyi bayimbi bameka bayimbidde emyaka 2 nga tali nyanko ku kisawo kye Heathrow. Ne kati Kaye Wisdom agenda kumala 3 hours ku stage. Lindawo Kaye totwala speed. Bakutimbye ngani. Atali muyimbi. Kaye Wisdom is a political and social analyst mu bimuyita bya blogger. Political and social analyst akubulya Uganda jeva weri ne jegenda. For example, kakati tuyine etteeka lya diaspora okulonda. Diliwo libaddewo natandika oddukuba paka kati bakkiriza nti bagenda kulonda. Ne Rwanda Abanyarwanda bali mu Russia balonda abakulembeze ongaye bannayuganda bali London nga lwaki tebalonda kati ebintu bwe bito n'okukomyawo hope y'abannayuganda n'obbagamba nti yes wadde bannange muzeeyi tumwagala naye ali mu myaka gye gyakawungeeza tusiibula atuyimbira buno buyimba munnaffe otulabyeko nnyo kati ani addawo tulina okweteekateeka ng'abaana bannayuganda abakabi Linda Kaye ogenda kwogera bwogezi bigambo ebyogambye gw'obadde ki lwaki wabikolera ku YouTube n'obasindikira ate YouTube kati nti gwe amanyi abaana mu abakulira mu kusamira sibategeera butegeezi kye bayita inspiration speakers babasasula ne babasasulira kakati wemba mu London nga 23 ndi Israeli nga ate ku Easter nkomewo mu London mugwomukaga ndi Canada mugwomunana America tolaba schedule yange obadde ki yes that is Kaye Wisdom chobola bakakati Kaye Wisdom ye number 1 paka kwa 2 toletawo omuntu mulala mu kwogera kwaba musasulira Kaye Chosen Beck gwogenda naye omurating otya musically Kaye Wisdom of course agenda n'abakabi awo waliwo gola bagezaako no Chosen Beck ku mikolo tuddemu byaddala ani amusinga kati okuba emikolo era kati gwe beegobagana ye gundi yerema we beegoba okitegedde so abantu be London kubanga omanyi bali nnyo mulaavu tulina batwalira Chosen Beck abakuba akaloboozi ng'akennyonza mpola ate kakati Fake Famaika omumanyi ye Wizkid wa Uganda akuba ati biri byonna gatta Tupac ne Notorious B.I.G bonna bali mu Wizkid ogu kakati be tutategeera mu Tupac tubitegerera mu Wizkid mugundi tubitegerera mu Fake Famaika otegedde kye nkugamba yagatta gundi Tupac Notorious B.I.G ye n'abituyimbira mu Luganda kati Kaye Chosen Beck yagenda ke South Africa n'atayimba olowooza yetesetese atya bw'abaddeko naye tagenda kumva wano agenda kubanga mugugu bambuza what is your name anga mugamba ono bamuyita Chosen Beck osegedde lwaki teyeddiramu because she's a star nze ngendo mwogerera kubanga tokemanga Mukama Katonda otowanga stani ebbanga omwana bamugano yingire South nga babuuza bibuuzo ne wali Heathrow kati agenda kumba wano Fake Famaika wano bonna wano era omugwangenda gusiba bwenti ngusibe eno neno bonna tebambaako oyina omekenga sure wayimba ku kivulu kye London bonna oli wambuuza nga mbaga this is a star this one is a star check your phone ate abazungu bagezi ng'ateekamu what name titututu agenda okula Fake Famaika agamba okay kubanga basita bali teboogera nze ngenda oboogera nzireko olwo bwe babagaana nannyonnyola abantu aba London kakati ngenda bibaddiramu ebibuuzo olulala babiyike ebyokuddamu ye musimbula ddi sawa yonna gwe tofaanyi nagambe tutandise otambula gomanyi gye tugenda kuyita ttake tusooke tubamba ab'ettake mamanya yegwe ttake ono ani
OS bakono osasiba abantu ngamba OS Mbadi Entertainment ow'ettake Istanbul tusigana kusooka tubamba ab'ettake tuyingira ate London nga tuli baana bakabika gamba ekivulu kyange kyekivulu ekigenda okuggalawo ebivulu ebibaddewo omwaka guno kubanga kati ebibaddewo ng'ebyaka miliyoni palaso ebyo bibadde kati bikola warm-up ekyali kyekigenda okuggalawo ate kiggulawo ebijja okukolebwa omwaka ogujja gwakulembedde mu bagenda obadde ki kugambye nze gwe baleeta abaana agenda osooka ku stage Pia Pound Namatova ajje Chosen Becky ajje Fikpa Maker ajje webamala okukuba emiziki ng'abantu bagize nga basooka bakkakana ng'olyokulaba mbakwata nti ngenda batandikana mbazzen nga mbatambula butambi gomanyi kye bayita okutambula omuntu ngenda batambula kannemu kanabbi olyokola paka budde kejenge babukubi ne fireworks ze bakubye enkera tulina ozikuba first time mulanda nti wabeerangawo sheba yali ebaddewo mu winter time nze ngenda sooka ogikola yo waiki oli mulokole nga twakulabyeko wa mukulu Bujingo wali owuliddeyo pastor nga Haji same pastor lindako ogambye ki wali owuliddeyo pastor nga alide same time Haji oli pastor Haji Bujingo nga nange ezunga mwebe naawe obadde ki bandiise Swaba Kasumba era ndowooza olaba abagenze bonna beebo oli agamba ffe bannanga abavandimwe muvandimwe munnange newakola ensobi nyina ye n'agenda katolu bwama yabadde alina okugenda kubanga ali mu myaka gye gyakawungezi anytime atugendako waali emmere yalwala akataago yalwala emitima yalwala enankani n'alwala amatu amaaso kwegamba ali awo kati ye buli wewabeera emmere alina okugenda kukola ki okulya mpaayo omulala yabadde nze nkunnyonnyola oba tebakuyise n'ozimba omutima ate kuti abandi nange banyambaze essuuka obadde ki buli yagenze yayambadde essuuka njeru listen to be kakati Kaye Wisdom is a household name genda olabe ne Natasha akwata bwati nga ali buli bitagadde let me see this oh my god gwe genda ombuuze twali ku trek nanga you guy I don't even understand genda ombuuze kati no Kaye tuli wano kati embaga z'oyogerako embaga ya Pastor Haji Bujingo kiri nti oli alimu nkyogera nti abantu ali mu kwenda ku munne kuba mukyala wali gwe mukyala we tomumanyi mu mateeka ga Uganda tosobola kuwasa oba kwanjula awantu wala nga waliwo okwanjula okuliwo tosobola kuwasa muntu nga waliwo embaga eyaliwo olwo lwakubanga Teddy kazi lyattu lyonna liryawo olikwatako ne lidde eno ng'olidze ne lidde eno lyalokoka nnyo singa abadde mukazi bano abakazi nga jambu n'oleetanga nabatani singa teyatadde dda Bujingo oyo mu kooti n'omusasule gomanyi sente mmeka oyo Susan Makula singa bamusibye emyaka egyo yono wayi tuli wano etteeka lya Uganda ligamba n'omala okkiriza okwanjula ng'omanyi nti nno omusajja ono waliwo okwanjula kwe yali akoze mu mateeka emyaka egyo oyo Teddy lwakuba mulokole nnyo tayagala kusiba naye kati gwe kyolina okumanya Teddy ne Bujingo bali mu kweyendako anti yababuuza Bujingo akatambi kaliwa nga yanjula ne mwana omanyi nti n'abasumba b'ennaku zino bayaaye kati kwegamba tuyise embuzi tuliko amatu atulye buli kakati wekabate kale sebo tekaliiyo tonnayanjula tonnakyala tonnakola kitewalimu naye ebyo byokola byonna tetuli kusonyiwa musajja gw'ogira oyenda watugaana ffe okwenda watubulira enjiri nga tuli bavubuka bannange tosemberera mukazi nalina girlfriend wange nga mwana wa jeno nga mutuuze mu Amerika nga mmanyi nti no wetwewasa alina kyagenda okunnyongerako Bujingo yabuulira enjiri bannange omuwala ne muleka yajjanga mosone nga no kakati bye yaŋŋaana ate gwe byokola musajja gwe siri kusonyiwa kati no Pastor ono Mabirizi Male atutte Bujingo ne Makula mu kooti Mabirizi Male kati ebyebigundi yabivuta naye Mabirizi Male kozi ono alina envi asa alina envi ono Mabirizi Male ali awo yeeyita looya ono looya amatu agali eno oyo anti sente zeena ale mbaagaana omuwa sente nga azungira ku Bobi nabagamba ate nensiba ne sente nasiba miliyoni ezo 5 ne mugamba Mabirizi nze nja kujja ebyamambuulire ne famire yo amanyago genyini true name zo Mabirizi mulokate mukamanyi yani nja kugogera yali anti avuddeyo ku Bobi si ye Robert simanyi because tasomanga ko ne mugambo ye nale mutegenda kuwa sente ku Mabirizi kakati azungidde ali awo mbu atutte kati Mabirizi atutte Bujingo Mabirizi atukola diversion omanyi kakati olaba waliwo balooya wano be bakozesa nga babaleeta okukola diversion kati Mabirizi ali mu kukola diversion Mabirizi sebo kati gwe kakati Mabirizi atalina sente oli omusajja alina iso piso jet ogenda mukolako otyo omutwale wa oyo Mabirizi nawe omumanyi yagana ogenda kwero disi okusoma okufuna practicing bitya
ali awo naye atusumbwa busumbwe anti agamba bayingiridde obufumbo bwa Teddy Teddy yatumye Mabirizi oyo Mabirizi nkugambye buli state kyeyagala okukola wano okukola diversion bakozesa Mabirizi nze mumanyi twatambulanga naye Mabirizi mumanyi mwasoma naye ngani asoma omusajja asoma mu G7 mpoza amanya ge yani njaga kubuulira namugamba wotopowe Bobi Wine nja kujja amanyako gonna amatupu nga Bobi Wine Mabirizi ali awo yazunga Bobi Wine teyasoma Bobi Wine yayingira nankani free entry yali yategeeza nga olina emyaka asemanya meka wayingira ku myaka 2 Bobi Wine yeregistra wa Makerere University kati Mabirizi tomuleetanga mu mboozi y'abategeera kati nga tunatera okumaliriza waliwo omukyala abadde abulirira abantu ku mikutu egy'enjawulo bamuyita Sophie Tebby ono atera okubeera ono w'omutwe omunene gulinga ffene yabadde ki bamugobye mu bufumbo omukazi alina omutwe nze ndaba mutwe bwe mba mulaba bamugobye mu bufumbo bamukute mu bufumbo bamukute omusajja yamugobye mu bufumbo omusajja wono soka olindeko nina akantu kendabye ono omusajja omutono yabadde ayambadde kooti baweroya oyo si lawyer businessman just yamugobye agamba yasanga mu nyumba yamuzimbira ennyumba kati omusajja abadde asula tasulayo kati yagenda okuddayo yasanga engoye z'omusajja omulala mu nyumba n'amugamba owayi si kusobola enviira kati mwekamba buulire mulina ekintu kye mutategeera njagala okwata abantu wano bonna ababuulirira abantu ku byalaavu olabe lifestyle yaabwe yatubuulira amazima Justin nagundi oyo mukyala n'antume abasigadde beeyiya bweyiya kati oyo omukazi omulaba yeeyiya bweyiya abeera bwati mu CBS yeetega abasajja aba Buganda Land Board niyeetega abakola mu Bulange yenna n'akola obubiri bwati babulabe buli obwa bulabe mbu naye alina enjala ziringa bikera ali bwati mbu naye abuulirira yenna wakanula abaati mbuulirira abafumba bannange nze sobola kudeetinga musajja mwavu gasiya gw'olina ssente mmeka kati mwekamba buli mulina ekintu kye batamanyi abo abantu abeetadde mu kamera nti babuulirira obufumbo n'abantu abalala tebalina na moral authority abantu abalina obuulirira abantu mu bufumbo basenga bakyala obasangeyo mu byalo obasangeyo tebajje mu kamera n'abana abo balina kati labayo omukazi enjala ziringa bikere zikoma eno alinga naye timba atega alinga lutuula enjala ziri ziti kati abuulira ati oyo omukazi asobola okunaaba n'atukula oyo n'enjala z'oyo mbu abuuliraani kyogamba tugambe ebyokubulirira abiveeko ekyo kimu tabisobola kubanga tasobola kwebuulirira ekyokubiri mwe kye mutategeera buli muwala yenna yeeteze mu bya sawuna oba okubuulira lwaki gy'asanga abasajja kakati oyo omuwala abawala be tuyina kati ng'oyo agamba abuulirira life etuuka n'emuzitoowerera keeping up appearance alina okukola obuviiri buli wiiki bwa mitwalo 10 eredi emuwa ssente mmeka alina okubeezaawo enjala ze ziri bwezi alina okugula ekiteeteeyi ekipya lifestyle nga tagisobola ali ku local radio local radio emuwa ssente mmeka yagisebukedde esasula abantu 3.5 mmeka listen to me kyenjagala okugamba ako kasegimenti kakola osobola okusanga buli wakakola wiiki bamuwayo ogumu mutwalo kakati abo abaana boolaba tebasobola kuba mu bufumbo waayi lifestyle gye baagala nene nnyo ku bo kyova olasenga nantuma ayambala gomesi 2 a week zasiibamu kati osenga waddala naye oleete guno omusege gw'olabira ddala empalangu wali olabye ka vidiyo kendabye wano wali olabye eyo omukazi gwe bagoba mu nnyumba muganda we najja okugjamu ebintu nga walangira abadde musajja we abadde bawooli titetukumanyi wali okirabye basombye sepiki amajiiko ne poti z'omu nnyumba nga basenguka mu banoba osegedde kitegeeza famire embi nnyo mwe baana mwe batannabakuwasa mwegendereze obawa magezi ki mbawa magezi bwe gati nga tonnabakuwasa sooka otunuye omukazi beyond endabika ye kati ojja kwetikka omukazi wetikka famire ennamba obunaku n'obwavu n'obukopi bwonna obwetikke kati oyo omuwala asukka ekyo tosobola kuŋŋamba oyo nti ayimiridde wali abuulirira abaana bawala ng'engalo nkugambe ziringa lutuula enjala abuulire ki ng'oyogera nga yali amukwanyeko n'akugaana gwe saawula geege na muntu gundi obadde otya sigenda neneegayira shiraga shumba obadde otya naye naawo kati gwenda tulira enjala ziri eno bino biri eno gundi naatudde bwati bunaffe twava eri nkola mpoomye tubuulira abantu bufumbo bwawa